kifaananyi kinene. Yes. Okuro yogera mu manyi gusa. Meddie wantunda nti waliwo eddoboozi kwatagana ne Yesu waliwo wa boda amita kozesa dati. Bw'alina wasanze wabega nti sigwe kaije wa Meddie Nsereko. Kama you know me. Era muge you know me. So Meddie zawo ekyo nkikwebaliza nti eddoboozi omanyi tupeta kuba kukubeebaza nga ogalamidde wali leeta omunama nti gundi amulaki asimanya otwala mukisa guno okulamusa abasajja n'abazaana ba Kabaka bwe tuli mu buwambe. Njagala okubeebaza ennyo omulimu. Njagala okwebaza omanyi Meddie eno erina levo abamu gye ttaddeko. Meddie waliwo ekiwandi ebongeddeko bakwita kusuumuusa ne tuba nga tetukyali ba bulijjo ne tufuuka abeesigika nti bw'obeera wano omuntu akwesiga nti omuntu abeera ku radio abeene balina level. Waliwo ssaabawandiisi wa FDC yagenze n'anyisaako ekiwandiiko mwami Nandala Mafaabi naye nagenze bannayuganda ne bakiwakanya naga nti nedda alimba tosobola kuba gwe nange ne ngamba nti omukulu ate gw'ogamba mbu nnyina abantu be najjako se naye abantu teboogera naye nga gw'oyogera gw'oboogerera naye ng'ate nze naye akimanyi originating amabaluwa obuuza ku bantu. Yes, mbuuza ku bantu anti kula level gyotaddeko level ate Meddie kyetaasa ffe radio eno yatutaasa netuyigiriza empisa mwe tuyita netugana tuba ne perimeter so kwe kubategeeza nti njagala okwebaza obwesigeevu buntaddemu kuba munnaye yadde ayagala engeri bwali mugezaako naye okwetaasa kati age nti bannange bamunsongamu ne bannange abalala babi nnyo bwe bati nenjagala okubeebaza ennyo nti olina okutegeeza banno abawagizi bo bakitegeere nti munna ayagala kussa mu levo ey'abantu abateesigika. Njagala okusaasira mwenna abafunye obuzibu, njagala okusaasira bane FDC ejjinja mukwano munnaffe Nambooze Josephine abadde mukulembeze waffe ejjinja afudde amakya ga leero. Njagala okubasaasira Meddie ttiimu yaffe egezaako okutaasa ekibiina kyaffe obutatwala mwami Museveni olwaleero eri mwakyoli genzo okwogera na bannaffe abakyoli ekyejja kubeera ngo. Njagala n'okwebaza abakulembeze baffe bonna abateetabye ttiimu yaffe eri mugezaako okutaasa ekibiina kyaffe n'akyemalya takitwala tabaalo ani nera Meddie twali wano nedda ye talina mutawaana alina omutawaana yes anti nawo tebagaa nti bagamba whipping bagamba process ate kyetwabaite tetugamba mwami Power ne Nandala nti muli mu kukozesa amaanyi naye akatulaba erinnya lya Nsibambi bwe balisaako emaaka embi bali mu kulisaako mu maaka embi nabiwulira era ku Saturday religious natuula wano twafuluma ne mugamba Nsibambi kwagumuli yes Nandala yakola bibye yes byoliko sibiri no tubadde ne mu process kati tulina balwoya balukwago bagenzi batuyigiriza naffe kati amateeka kati ebintu tubitegera otegeera kubanga ffe kwa Meddie nadda bamugundi speaker aganye ebbaluwa yawandiikibwa Honorable Nandala nga mugamba processes z'ekibiina tewaziyitamu azimanyi ne bazimuwa bamuwandikira petition era anti akimanyi yes aba abijjukira kubanga ffe waffe Meddie anti ndi mukugamba Meddie waffe batunula ebyali bigenda maaso mu Uganda teri muntu goba w'amaanyi gankomeredde president alina muntu gwalonda asemba linnya lyo n'alireeta mu working committee ne balisunsu kakati bayitayo amanyana kakati bwalimala n'alireeta mu neeke kakati neeke maze emyezi 3 gitwagamba geretuula kakati kyeyalekoze natuwulira wano lukwago namuleeta annyonnyole twogera kati Ssebuliba abakabe FDC bamuganye bakulembera kyemmanyi kyebaganye FDC parliament bagambye bavumirire press bagenda fenge ekibiina ekyagala ekirwanyisa obutagoberera amateeka process zamulita mu office
Ncha. Ya bakaba FDC. Kubanga ababaka FDC 20. Baneke member. Silambya gwereddeyo. Abutanagwirayo. Tagwereddeyo. Usali botanagwirayo. Kyali wanga gwereddeyo. No, katalinda process. Aba FDC mu parliament. Yes. Bagandi kafo komba ku pass. Ono. Meddie. Ati bagambye. Sibyange. Ataze njiyabiye. Bagambye. Ono. Ntakwera wikuwa. Process jibayitamu. Yes. Ninga tubeze ekigwenga badewa mmwe kitolina muzekire katukireke. Badewa no zenga. Naba abefudisa oli parliament. No, ate kyebaagala. Baagala ki? Nedda bw'oba mukwano gwo olwaleero. Nokkiriza bamenye process. Enkya bajja kikwata ali ku mukwano gwo. Kyova kye tuyombera n'akaluka n'akaliwo. Bakikola bati ekyo kati. Anti kakati bano balina okuddayo. Baani? Amriat ne Honorable Nandala. Baddeyo bagende mu working committee. Kubanga bali balesa amannya 4. Bayise emulimu. Bwe baliyise erinnya balireete mu neeke ne neeke eriise agenda alonde. Buuze batuliza. Katonda Meddie mbalamusiza nze Kiwanda Godfrey. Okuba twagenda mu nkola y'ebibiina ebingi Meddie. Ekibiina kyonna amateeka agafuga ekibiina internally under Political Parties and Organizations Act itugattanga ebibiina. Kati ekibiina nga FDC n'ekibiina ng'ekya NRM amateeka agaffe newanku gali these are legal parties. So kasuna nnyo. Ngera yagala okuyiga. Amateeka g'ekibiina gakola ne mu parliament. Yes. Yes, gakola. Era waliwo kye bayita rules of procedure eza parliament. Kati rules of procedure eza parliament. Speaker akirizibwa okutunulira mu ssemateeka w'ekibiina kiri. Yes. Nti Sibambe bali bamulonda. Bamulonda mu bukyamu. Kati kanku ekyokulaba. Addeyo sokodde akirizibwa. Akirizibwa. Gemateeka parliament. Gemateeka ga parliament. Oba alwanidde ku FDC. Gemateeka kwa speaker naffe mwene. Akyajjukira kali nti aliwo FDC oba. Sikokka. Naye nga speaker. Era ennaku ezo katagaana komiti za NRM. Katujje.